Mwada mu kifo kye. Mwafuna yali afuna ki? Yali bega nganza bogenda ke wa speaker na kuwayo bogenda abagaba nno batono. Speaker yomu ku bantu abagaba. Era speaker ebukedi ya ano posed. Omulaka prene Michael mukula. Obabali yakungala wote abantu ba enane mu abagaba bosobola tukira. Na yabalala bwakulengera nga yebuzabuza ye ku yesimu yekola atya. Omula namyalo yagaba. Namyalo ne basigaze emitwalo 2 mukagabanira wakati. Akwata ensawo naga munange twala ke 10 sigaze mugana mafuta. Era namyalo singa mu budget. Tuwatumaze. Nze mbabulidde. Kale sawa zino temuva mukalu. Mutandike buto. Ena mwana wenswala Jeswa ne mweta muzeyi minto. Omuzeyi amaze mu buyinza emyaka 8 mbanga muchamunonyesa kalulu. Aina ba RDC, aina ba mobilizer, aina ba minister, aina prime minister, aina ba chairman ba NRM. Asaba sato buli kyalo basasulwa. Aina simanya abegombola chief, simanya abaki. Nemyaka na muchamwete kaembe mwana nyaka temusoya na kutwala mwita Museveni. Bantu mwe muliswala di. Muzeyi singa chakola campaign. Muzeyi singa chagenda mu campaigns na kuba campaign. Museveni yali suppose banonyeza bulumwe. Mwe mwakuira wa mwapata swala. Mwina bazadde mmwe. Mwina bazadde. Museveni ye chairman na vice chairman ina baani ina ba secretary general. Ne mu musitwambwa anonyo bulum myaka na mu buyinza. Temuswala. Uganda taina opposition erimu NRM bantu mwe muli babi. Opposition erimu NRM esi etana okutta. Mwe kyayisiza Museveni abantu. Muzeyi abantu bali bamwagala nga bamutwala bamwita na baby face. Mwe mwatade muzeyi abantu okumuchawa. Bebaba bamutuse mu bantu mbitusa. Wano sente zemyoga bazita. Tewala ina sente za myoga so akugamba nti nazifuna nkola kino. Wabula muzeyi mwamuvugisiza mayiro kanana. Ne muvuga obukade amafuta ga milioni 10. Oba milioni 2. Ngagenda kulambula embuzi 2 ezakonziba. Nenkoko nyane enswera ne mumutwale mbitoke ne munana sesatu nengo ono nya mafuta ga government ga kawumbika lamba muzeyi agende ensi je ko malambule embuzi nya ngano no konziba zakonziba mbuna simanyi byani. Can you imagine? Kubanga sente temuzwa bantu papa abantu sente jezi microfinance support center weri okuyamba bana Uganda kitongole kiramba. Sente zemyoga wezi ezagula wezi netosobola agenda gwe nozifuna. Njagala mutubulire sako za fenga faba NRM mu mpayo sake mje mwateka mu sente fe ku bantu beba manyi. Nze nawandika sako nga kinana n'entuka n'ensaso ne sente. Nempandikira abakazi b'emmere nempandikira abobunyama nempandikira abachapati ku kubo nempandikira batambuza amenvu ku luguudo sako n'ensiteka ne munsaba ne sente. Njagala wabeyo omwangambe nti eno sako twagiwa sente. Kale bacha maso azitu wafe muzo bana. Muzo bani ngana fete muzituwa fe mwana ngame yaba furufika katwaye batukolera mutu wana buwana nyimu obuluwaka kuba emirundi emeka kubanga zino sente muzeyi bwazita temudda mukuta sente oba mugoba temugwa mwechemba mwagala kati tupo eri ku ntiko ya zeyi wagulu kadi mwaji wadde amaanyi ekyo kyawedde nupu mwaji wadde ga head kyawedde tetugenda kuba miggo zino enkofu tuzina lwa Museveni nze nkuza sina enkofu zino muzira sigenda kuba miggo nkiddemu ba magezi gaze sigenda kuba miggo nga nakyokulya kinonyanga musota nedda nga bamuli asendeza mwe n'abaana bammwe munonya akalulu this time esawa ya leero mbadde temuva kawempe 2026 atuuse naye kati mwenna mwagenze muli mukulu asenda bala mugenda ko autu onebada yasibo kyamanya genda kebweru n'abalala mudde nga 2026 atuuse mu esimbewo baba weze zisookeze bisawo ebyo NRM mugiraba ejja kusigala mu Museveni yekka.